wasiza bwana buto olaba mugula ba best man Nurudini yangambe mwamusasula sente okubera best man ne mumwesirako kuba naye wali omukwana kubukedde nze mukwano gwange nja kubulira ebigambo bino ojja kubitegeera nja kulangira n'ennyoko Asia gwe bawase wa mulima nyanyo musezi eyakusala ebitambo mwala wa mulima nyanya gwe mwawase omusezi n'abasala ebitambo ne mudambo mubanja ebintu nja kulangira mama amale gwe mwatta sekoko nekokolemya nnyoko mu lubuto nga baziika nigwe mwalira embata ne sekoko nze oza lwaki mubonaabona mubundabunda lwaki muliko ebikolimu mama wamale towummula mama amale towummula bali embata zo mama amale towummula toliba na mirembe mu toliba na mirembe kyovoza lebyane bine mmwegireberanga bbi wenna tunulanga sekeretoni wabadde wenna oweddewo newunyala bakulabira mu firuta wenna owedde ogwawo lwaki oyo omusajja Meja General Sande wamulisa kechi nga ne mukazi waraba wali omwekwanira nga kye wakola Kalangwa family ya Kalangwa wagireka ku ttaka ne muwala we n'atuuka n'okugwala bisiraani byo kasaba bayingiramu wagireka ku ttaka mutabani wa Kalangwa yakubiranga akaba ne recordings kyokoze family nakati bakwekokola mama wa maleto umula babbe embata zo ne bana sekoko ne zakokolimira mu lubuto bwota umulanga toyina kyogenda kungamba ngo olepinga obwana obuto wawasakana ko nemba zikaguddemu muina kalungi kikubikolere mukoze gwanga olukolede buto olutalo lwa Justin Namere ne Fulufiga ateruzeemu bano bonna bwogezi era bamanyi okwerangira era tolina gwonyigira mutokke kati simanyi oba binagwa bitya naye olwamaze awo omukyala Fulufiga ate ne Namere n'amuddamu nga n'olutalo lwonna luva ku ki jukiri Fulufiga yavaayo n'agamba Honorable Rose nti vaayo wanirira obuwanguzi bwo lwaki oleka omuntu atawangula okubanga ate akutulugunya awo nno yekazaala bulwa era ng'essaawa yakakati beekuba left right center naye bo babadde n'entalo zaabwe era nga bw'ozooziraba ate nno bonna banaluwali waachawe temugenda kutiisatiisa wano balamuzi tusijja kukkiriza kutuula wano mu Masakasi otiisetiisa abalamuzi jakuseewa mmwe ekyotera togenda kugenda wano ng'omanyira abantu otiisatiisa abalamuzi otiisatiisa abawagizi baffe otiisatiisa aba witnesses misango nedda nnyabo si gwe wasomesa omulamuzi gw'otiisatiisa gw'olippira nakulabye wano waliwo ekikazi kinnamagwata ensi kyetwalanga ekyasiimuuka nga kikupika ab'e Masaka bonna nze ne bagamba teri muntu w'e Masaka nnumba ne boogezezaako okukunga nalubo wabaagaana kati nalabye waliwo nnamagwatala akupakusa akupika genda mu high-court kola buli kisoboka mubuuze ye emisango gye yagamba 10 gye yagula ku Namere gy'akomawo yakupika emisango gye gye yagula ku Namere gy'akomawo ndooza mu mutegeka n'obeerawo ng'oyo yakuwa amagezi erwakayi gye bakuzaala ekyotera ne bagisalako n'oddeeka kuntu what made you believe kiki ekyakulowozesa nti e Masaka gye wajja n'obba obubbi omusajja n'ofuna amaka we weekukuma nti gago nti yo wali ojja kuwangula akalulu oli mu kutuuza press conferences ku maka g'omukazi amawulire bagasoma nalubawa bwe yabaddeeko mu makage amakaago agaawa nkimanyi nti essaawa eno oli mu kunneetega nkufunira obulimi oba oli awo ne bakuweeyo ne ku ssente kuba olina ne bewagambye nti mumugamba ntwaleko ewa president oba right honorable speaker bakuwe ssente n'omulimu bajja bikuwa bwe n'abambi basabye naye ono one condition nnyabo genda ofuna amakaago ono yavuddeyo okubanga naye ayogera ku nsonga yavudde n'agamba nti naye Namere tetuganye oli munamateeka oli mwogezi mulungi era mboli presenting abayusi naye
oyogera nnyo. MP Namere, oli mukyala mugezi. I respect you for that. Wasoma at all representing our youth, which is nice. And nekyenyiza okugamba MP, omanyi jjajja wange edda yayinanga olugero ng'agamba nti buli lw'osimba ebijanjaalo bwe bitandika okuvayo ne bikula binyirira nnyo nti buli abiyitako abyegomba, era bwe bitandika okussa akamuli abantu bayitala ne bagamba mumbejja bana ebijanjaalo ebyo nga bifaanana buli. Naye olunaku jjajjange yagamba nti olunaku lusobola okukya omusana ogwo ne gwaka, ekijanjaalo ekibadde kinyirira nga kitibwa nga kirina akamuli ogenda otuuka 12 nga ki n'olwekyo Minister MP wange, sorry, me my word I would say nti making sure nti olunaku omusana ogwo lwe gulyako ennyo emirandira gyo giriba n'amazzi wansi oba emirandira gyo giriba minywevu, that is the Uganda thing. And second of all, oli mukyala asomye, oli well educated, oli mufumbo, oshegera waliwo ebintu ebimu cause waliwo omuntu asobola okuprovokinga nga manyi olina temper, so in provoking you noyogera ekintu olw'obusungu n'okola ensobi, kati oli abadde agamba bambi atuuka n'agamba this woman. So sometimes awether much obeera n'obuzibu bw'obusungu okunyiiga amangu n'oreactinga, waliwo ekiteetaagisa ng'okumentioninga nti gundi yanyamba, nze nina lawyer wa gundi, ngenda ku lawyer wange asaba ssente bwe ziti, nange Katonda ono muzibu. Okeera enkya omusana ne gwaka nga buli gw'ogamba munaye nfukirira ku mazzi akugamba nina gye nfukirira ku mazzi. So sometimes abakyala bonna mu ggwanga ne bwoba mugaga ne bwoba ki, ekikumidde abakyala abo nga Anita Amungo, bamama Nabbanja, bifo bye balimu bakiyita discipline, mpisa, buntu bulamu, nabuta overreacting. Right now people are looking at you. Waliwo abagamba ono kati kyenyinza okugamba, if you too excited nga tonnaba kukungula notandika okugamba ebijanjaalo byange bikuze, nze ebijanjaalo byange byesakamuli, ngenda kubaza, nze ngenda osinga okutunza, era ndi sure nabukinze n'omuguzi. My friend, bagamba Katonda si mwannyuko. Kyekimu ne ba kingmaker abo boolaba boyina, abo ba kingmaker bo bakyuka anytime, any day. And just know a lot of people are putting you in that position bakusule. So be very careful. Very, very careful. Oyinza okubeera ng'ogamba ati wali kisobola, nze nabaddeko nina abakyala biki. My friend, bagamba osobola okunyenyemeeza ng'olaba tenyenya naye kasita ebikulamu ebyokunyana biyiika. So MP waffe, empisa kintu kikulu, n'emmizi kintu kikulu, n'okwesonyiwa kintu kikulu, n'okumanya abakadde baawo basimba batya ne babaza ne batunda ne bagaggawala, kwalinga kusirika kwesonyiwa. So of which ezo qualities tozirina. Kati kitegeeza kingmaker ali mugambo n'agenda kunsumbuwa, because bwe ndigana ekintu ky'atayagala agenda kusalawo aveeyo atandika okwogera ebyensima twagamba tusigenda musembeza ng'akuleka. Bw'akuleka akasana kagenda kwokya otuuke nga n'omupakasi tasobola kuyiwako mazzi. So if you understand me, I would plan to say nti okusirika kikulu, n'ebintu ebimu byesonyiwa kikulu, n'okukakanya obusungu kikulu okuba otandise okwokya, n'ensobi z'oli mu kukola nnyingi, n'ebigambo ebimu ebikusimatuka tebinyuma. Otherwise I would ask osooka okukakanye ofunemuko ka vacation ne daddy. Ate munnange olunaku olwaleero mazaalibwa ga pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, era abantu abangi bavuddeyo kubanga bamwagaliza olunaku luno nti lumutambulire bulungi era lubeere lw'essanyu. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Amazari wa malundi, Amazari wa malundi. Oh, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Naffe tumwagaliza amazaalibwa amalungi Mukama muteere mu bwangu buli kimu kitambule bulungi ne byonna ebigenda mu maaso bisobola okuba nga bitereera. Tubadde tukyali awo ne zireeta pressure ono si musanyufu, alina ebintu byayogera ebiri byonna bye yayitamu nga bamukwata naani abaali emabega okuba nga bamusendasenda kwogera byayogera, naye nno azzeemu okwambalira gavumenti. Sanayisifu manze naye abaho wuya nondola nti agala kunsindikira polisi wendi sidduse nera mujena akakantu akasiba natize ze gundi ze motoka mu nkube anti omuvubuka yajena ko yajjaze kankuba. It was not a mistake. Yeyambuka na kama dalo kankuba akakasipana akasibe emipira ja natije emipira ne kali nyako ne kakola kwi ne mukankuba mu mutwe. I'm a survivor, let me tell my story. You almost killed me. Abanankole n'abefula mu Baganda chokola mlakatikiro cha hospital Mayiga nayaniriza ba chicken abali amatako umwefula nti muli ba kitiibwa nga mwaniriza n'abantu abazina amatako mbwera ye wa kitiibwa nya ng'omulambi fana ni bashira price ne ba chicken yayiguliza omunyo n'agulaga eggwanga mbuye wa kitiibwa era atuuka kwaba ab'ekitiibwa nyoka amazi sijja kubatuukako sibeetaaga. Yayiguliza amatako nagalaga eggwanga wabatuukiddeko muli bakabi temuli bakabi gwe bazina amatako yabatuukako n'abakwatako ne mu ngalo muli bakabi baawa mbu bakabi ebitiibwa ebyekakatikeko. To serve the country is to be a steward. To be a steward is to learn to protect what is not yours, knowing the future generations will benefit. To serve the country is to fear God. Tewali kumwatya Katonda mwita asimaya saabalwanyi anti mwina lutalo mwara na mwali munsiko nga mutigomya abantu beruweru mwagala okugira mu ntiisa oyagala otyo kuwamba government n'ogenda mu nsiko nova mu Kampala wali government obote mbu yabagobererako eyo gyali oba bajjasi bobote balinya takisi n'emmotoka ne bajjeyo mu nsiko ne mwekubira amasasi mu matooke. Kale mba mwara na mutulage ku nkovu mama olutalo lwa myaka 5 tewali kumwayina nkovu mwenna ndaba munyirira niwe mwawamba Kampala nga amatama wagali bwegati ndoza mwatigomya abantu beruweru ate abali mu nsiko ova ku lutalo nga tribes endala teza participating nga Baganda na Banyankole ate abala baliwa abatoro baliwa ate abagisu baliwa abasoga baliwa ate abagwiri baliwa mama mwemwe ka tribe bili mwemwe ka mwaba tigomeza abatumazeeko emirembe abana bammwe ne batambula ng'abalangira ng'abaana bafe ab'eggwanga tebafuna birungi ne mubba ensi eno yonna okusanyusa abaana bammwe n'abaana balina eggwanga balina okulyako kulina eggwanga. Lwaki omukulembeze abayimirira n'agamba that gold is mine nga gold wa ggwanga ekitegeeza n'Abangereza bamuwa amaanyi n'amasasi abatweriranye bonna ne batigomezebwa e Congo bakaaba e Sudan bakaaba lwakuba ffe kubanga babatigomya ne baga mujje mwewogome wanene Uganda. How can a government fail to chase away rebels? And they say we are a very strong army. Rebels who are not more than 20 ni babalema ne batigomya abaana all the time. And then you say you fought in the bush for 5 years. Me, I'm ready to go to jail. Let me die if I die. My life is worthless when the glory of this country is nothing. Somebody has to fix this. If everybody is quiet, I'm going to fix it. If I fail, another person will try. And we are fed up. Enough is enough. Ensi kijolabamu abantu abakulu abalemerwe kuteesa. You fail to have emotional intelligence and you jump in the parliament and you start kicking each other. Are all of you sensible people? Why would anybody go to the parliament okuteesa nga talina emotional intelligence? They have to know, you have to agree to disagree, and then they start fighting like lumpens. Nimuto swaza. How can you fight in the house inokutesa zegwanga? And you think tubabalamu amagezi? Grown adults, nimulemererwa okutesa, and you start comedy, but you're fighting.
mulinga amazi byonna ne bituyanira mu nyumba gye bitalina kutuyanira mu anti bijudomo abantu nga lukaga they are in a small house abantu lukaga basobola okuteeseza eggwanga amamesa amangi tegeesimira bunya too many cooks spoil the soup amamesa amangi tegeesimira bunya amamesa gali omwo ne galyoka ntuyana nga tegali na mumbeera enyigiriza mutuyana lwakuba temulina kubeera omwo mbuze ndi mubaka nkiikirira nakaseke ndi mubaka nkiikirira biki mulinga amazi divide and rule that is what you do best nimulyoka muteesa ku bisiyaga mutulemeseza abantu batyo okwezina amatako is that a point of discussion nga ne mukama yabaleka mwaba batonda bwe batyo mbutugenda bateka kalabba eggwanga lyonna ne liyimirira lw'amatako amawanga amalala gavaawo dda za America gamuvinga mu maaso ffe tuli mu kuvunaana abantu mu kwezina amatako ebyokuteesa byali biweddeyo buli bwe baagala okyankalanya eggwanga nga bayita biru y'ebisiyaga ey'amatako mwefula nti muli baddiini nnyo nga mulina eggwanga mulimu amasabo ddiini ki gye mulinamu abakulembeze nga mukkiriza amasabo okubeera mulina eggwanga mwefula we serve God and we are protecting God. When you allow shrines to be in a country of God, do you love God? Mwefula nti kale mwali mutukiriza bintu bya Mukama n'amasabo mwandigajjeewo kubanga mutaka lya Mukama mubeeramu sitaani. Lwaki mwefula nti mwagala nnyo Mukama mugoba abantu abeezina amatako naye nga muganya okugjawo amasabo ebyekkanisa bibeere byakkanisa n'ebyekayisali bibeere byakayisali Katonda tebamugattika mazimmwe mwamugattika kati ate musawe ne mwefula nti mumwogerera mukulabira bwa bulungi bwe mbutulwanyisa abasiyazi Katonda tabaagala ng'amasabo weegali mulwane nnyo ne mutuulira obunnabbi bonna mubutuulira musirika Katonda ayogera ne musirika kale baba wana masanyalaze wendi siri walandi kyanja mujje you can do whatever you want to do. I'm doing this for God and my country. God is my mukama wange mwete muli bakama bange, so you cannot silence me. Musirisangane temuyina buyinza. Temuyina buyinza period. Omuntu alina obuyinza okwogera waneno mwena mali musirise babuwanze. I have the authority to speak to you the way I want because I'm the one who is in charge. I can speak to you boys the way I want. I can speak to you thieves the way I want. I spoke to you the way I wanted the other time and you got angry. This time again get angry. Nabagamba ndi mulala to mulala muna munyigira, maybe it is mental illness. There is something about when God sends you, you never stop. You keep on coming until God has spoken enough and then the action begins. I know who I am. Ensonga za Dean of Student eyatiddwa mu Bukambwe ku Uganda Christian University biranze kigambibwa nti omuntu yamusanze mu nyumba kirabika owawe baguddewo ye nayingira nga bukyali munange watyo namutugumbula ate nafuluma. Ekibuuzo kiri nti omutemu yatuuse atya mu nyumba? Omutemu yatuuse atya mu nyumba okutuusa okutta nnyinimu afuluma asabe ajje asaba omukozi ebisimuluzu amuggulira afulume kandukuviire ku ntono. Mukono waguddewo ekikangabwa ku ssomero lya UCC ono abadde musomesa ku ssomero lya UCC erisangibwa Mukono. Oluvannyuma lw'okuddayo waka nga bulijjo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero tasobodde kusimattuka. Attiddwa mu Bukambwe n'abikkibwako ebigoye. Bino nno omutemu olw'amaze okutta omukyalo ono mu nnyumba ndowooza kiteebereza okuba nti yatuze mutuge. Era butereevu yagenze n'alaba omukozi amuggulire afulume agende. Nga bw'amugamba ssebo ng'ayambadde n'ekiteeteeyi okusinziira ku babadde ositole gye banyumya nti yabadde ayambadde ekiteeteeyi ekya mukama we omugenzi kati ng'ayambadde n'ekiwuudu ku mutwe nga bw'amugamba nzigulira. Omukozi namugamba sikumanyi nkuggulira ntya nti kankutwale eri mukama wo oba ye tamanyi. Omukyala babadde bamuyita Pamela omusomesa
era ndowooza abadde alina ne department gy'akulira ku UCC. Naye attiddwa mu bukambwe bw'ekika ekya waggulu. Omukozi olutuuseyo n'alengera mukama we ku buliri nga bamubisse ebigoye n'amanya waliwo ekitali kituufu. Naye mu mbeera yonna era asinzizza omukozi amaanyi n'afuluma n'agenda. Naye kano kalowoozo nga tonnaba kwebaka nga temunnaba kweggalira naddala mmwe abali mu mayumba amanene. Making sure okebedde wansi w'ekitanda, okebedde mu bisenge byonna mu busondasonda, emabega w'emmeeza, mu mabega w'entebe, mu kinaabiro keberayo, oluggi kakasa nti olusibye bulungi. Fuluma na luggi, yingira na luggi. Biseera bitulimu byakwerinda bizibu. Kwa tosobola kumanya ekyamuviiriddeko okuttibwa, tosobola kukimanya. Okuleka nga poliisi ekoze omulimu gwayo gw'okunoonyereza. Nesofa kikangabwa ky'amaanyi, mawulire ga nnaku nnyo nga gye nkomezza. Tuuse okusaasira eri famire y'omugenzi. Abaana alese abaana nga 3. Abaana 3 era basigaddewo. Tuuse okusaasira eri omugenzi, famire ye n'essomero gy'abadde asomesa eri ba students. Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe, amusonyiwe n'ebyo ebyamusobako byonna. Yasoose kwogerako n'abaana era wali mu Nkoyoyo Hall, naye kumbe nga lwalabadde olunaku lw'olusembayo abantu oba omusajja omuzigo ng'amwetegekedde mu nnyumba. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Bw'oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukomawo nabyo tuva.